nkiza nti copyright yange ekola singa nvayo nengamba nti nonze interview yange njitunda gwe mwembi mwe yanoseka kitegeeza copyright netandika ddi nze nzo okugamba nze copyright wange ekola nganzo omuntu kinetagisa kola timu boy kunwanirako negwe kitandikeko olira tekyetagisa ate kati spice kwegatta abantu nga kinaana government ebayo ne kasente ate no, listen, I'll talk for myself. Sifuna ko sende mu government, sigena confederation ifuna sende za government. Nengo chimanyi no federation wali okubaka. Simanyi kuba sizifuna nga. Tegeza obera atula ku ntebe ekiwa bango omukuba mu federation. Tamanyi kitambula olira kati binono bya magazimu. Baba kirachi. Olira bino anti nange kyembuuza kubanga budget ya fuluma bagenda lwalira nenga budget yalaga kuliko okubakayo artists okay yeah. Tulina abantu banji abali muffe you get abanje nyonyo naye nga mubonna they are using artists okuyisawe bichi. This has been happening over the years. Mwe mujja ne mulwanirira H2 you front yourselves, you're fighting for everything. Buli omukyalaba ono kyalaba noli kyalaba okay naye eri sigenda genda wanyo ne spice olira olira and you don't want to know about it okitegeera tuyagala kumanya ibako bishe bibajjayo oba government ebawanza sagala kumanya because sene zange nze nzikolerera kole bivulu nefuna send government yandipadde in one weekend so kati setaga kumanya if I'm fighting for a copyright nentuka nengamba kiganye I'll move away Kamboze alien sende zino zebagala okubaka okuva mu government oloza baze bakira oba babakira music industry kyesigenda kola kiri bwe kiti nze nkutegedde gyolaga kati kansoke entangaze mabegako wali ebaza sente he might be right listen tubiwulidde byonna before copyright mukachiiko otegedde my point mubamu committee mu committee kati gwe mu committee esoko besembayo sokere yasoke yagenda mu everyone thinking we are doing kati kankole bwe bati sigenda genda nnyo maaso ne spice kuba mukazi okitegedde bwe nagenda nembikulako kubiri mbanga agenda okulabisa kati netaaga nenga simbaganamu ne president wa federation okitegedde kati tetugenda iwala nnyo kati copyright eri bweti nze alien sinza asobotereza cop industry kuba kubalonyezo banzo mu kubasembyeyo bwabanga bwebwene abaddewo ne bekulu ne kamiliyoni nga kiremeredde nga tebe ensebe tunulide nti ba big three batereza endongo teza sinenyezebwa okitegeera naye ate waliwo ebeera ebikusike okutereeza ekintu kyetaaga ate kusasulwa waba okyosaddaaka kitegedde bw'obanga omwembi aliko oyaga copyright ekole nga ate gwe mwenyini okyakwata olimba n'osasula ku radio bazanya olimba olwa TV copyright eneekola ddi then onaakyuka ddi n'ogamba wa TV nti kati nzasula mbadde mbuzza ekibuuzo oloza zino sente ze baagala se okubaka mu government bazibakira bonga bo baziryeko oba bazibakira kati ndako kale anti ngambye sigenda genda nnyo n'ono naye singa mba nfunye siyansi nga simbaganeko n'oyo alina manifesto eyo abajja tunnyonnyola agenda kujja zikwata aweeyo bafaani kanzire wa spice nga vice president spice ye kansokeza temumusoya nnyo newe munsoya no it's just a question listen I stand on my word okay it's just a question madde saa tukugende wala nnyo mugende je naje mwagala and I'll gwenga vice president nga kutunulizemu ko spice soko linde ko alien oli wadembe madde ndi kuomba omba gobuza ebibuzo ebitufu gobuza then you okay to say ati kati nange nabuuza gwenga gwo akikiridde bali ali wano fa abataliyo according to spice tafuna updates ebigenda maso abakola yoki federation yes or wrong kati abakola ki agambye ono yamwa ku oli mu federation choka mu federation amwa ku magezi uno abase na yali mu eba as a vice president are you getting updates of what is happening or not listen okukutegeeza what happened cabinet je batekawo ku federation was like abantu abasoka kenzo be yakubira kubiraawo kitegedde kubanga nze ngambe tewali yannonda era bantekawo nesanga ng'ekifo bakoze eki bakimpadde kyovola nti ndi wadde mbogendayo n'obutagendayo because nze sisomangako kubeera vice president that's not my job is to sing ne bw'ongamba nti tulina cause fena gye tugezaako lwanira you try olwana the question is as the vice president of the federation are you being updated about ebigenda maseri oba not kubanga bangi ba vice president bali bana yes lito jjanga obuze ekibuuzo kyo
Spice olwana kino ekibuuzo mu bintu bye singa okwagala njanyo kuba ne baboya bange nga bwoba oyimiridde mu position ne bakubuuza ng'ogenda kuddamu ebibuuzo mwe bagayi mulinga abali mutumanyira obumanyizi kuba ebintu byozzemu omwana binzigyeko waya bw'oba ng'okimanyi we bakutadde oliwo kifaananyi lwaki tova ku ntebe eyo gy'oliko kiveeko kati genda ogamba president anziggyeyo nedda tosobola gaana vaayo ogambe kino sikyagala ng'ekisiikirize tumanyi president Shiba there is Palazzo there is bavaisi bali bana ba president bali bana Kenzo game na vice oba ne Kenzo vice Kenzo na vice president atesi webale kati ola kali akantu bubone ke yagamba nti bakwesa banabo balwanira entalo kati kitegeza Kenzo ali collecting numbers kuba na vice to mancha isao no muna vice muna jagamba nange simanyi balonda bulonzi katubuza temwina busobozi anti kyoyogedde nga gwe kitulaze fe tuli bagezegezi nti no muna vice omulala ajja kuba wono osanga vice omulala mubuuza akugambe lwaki tumumu mulabe ndi mane federation mulabye spice obedda bakubuuza nga nsirisi bw'obanga bakubuusiza notabakona kibuuzo kyonyonyola about federation lwaki wakkiriza nga ate yegwe vice nga nensi ekimanyi lwaki ovaayo n'ogamba mu lwatu bannaye kino sikiriimu ddala okutuwuddisa tubibuuzani listen to me you know the president you know the vice president ate goliki gwendi kubanji sigala vaayo gamba sikyagala than because you can't give an answer why don't you answer the questions spice muleke alabise muleke answer ya spice okuvaayo kale sikabinambu kanigi nambo oyingira bwofuluma kyogamba kalinga maje people have voted into kalinga maje oba ogenda kuvaayo moyo power oyina ebintu byoyitamu nga bakuteekayo buteesi balongamba tanga okuvaayo ne bwenvaayo nga vice I can still stay wembanga nzikizigana ne balwa spice takiriza banja mbadde nsaba okkiriza kineno tukikomye waneno lidako temumusala nnyo spice nabagambye naye obuvunanyizibwa bwotesa omuntu omutufu gwe genda osoya Kenzo omutya anti era naye bwanajja katono tubusoka tumuleka ye alabise as a vice president who does not know what is happening mu federation do you have plans of leaving me yes in case chikedde nze nentegeera nti intentions ze batuyitira ku federation size ezimu nezange njavaayo and I'll come here and tell you what are the intentions of federation nze zendowooza sizolowooza ze bakugamba because wante tuli ku ndowooza tell me nze tewetaga kumbuulira kyenina kubeera mu industry oba kyengwana nze liitojjo okunnonda ku kifo kyonna bwe mbanga ebigenda okukolebwa oba ebintu bye bagoba sikkiriziganya nabyo nga soba kunnyonnyola babwoya bange litojjo sibigendamu so bano nkubuuza bigendererwa wawali tojjo kati gwogenda olabika nkugambye ono mukazi nesooka ninga tumuleke tugunafuna time tubuuze omuntu omutuvu nenkubuuza Kenzo omutya tukyuse Karo Kasita how are you Crystal Panda oli mu federation okay I'm still okay nawe toli why aren't you there because wanchogere ntya stera nnyo kwagala kugenda wali njagala nnyo okusooka ne mmanyi ekigendera okay nayitayo kolumu nga journalist at the same time nga omuyimbi nempulira values ze bastandinga for nungi naye bw'owulira envuvuma ezivaayo nazo sizinaako ki bukakafu naye nali nkola interview ku Kenzo nagamba kyemwagala naffe kituliko copyright call back tunes biki nze ng'omuntu values zaabwe I stand for them era ntogereku mu meetings zaabwe naye nti si nti ngende embeeraawo nga but wekituuka wekituuka nti kwagala kumanya ki ekitambula mpitayo nemmanya nti okay bali ku ki nevaawo. Are you part of the federation? Yes, proudly. Do you know what is going on right now? Like somebody said, walio committee, mu committee. Yeah, walio ne federation, mu federation. So the two of you are trying to understand or plan on seeing what is happening. Then mulaboba musigalayo oba muva.